katuze abantu 14 akabadde okumpi n'erimbo ya Kamira Mpango ku luguudo oluva Masaka okudda Embarra. Poliisi akabenje kano ekatadde ku muvuzi wa lukulana gwegamba nti abadde avugiza kimama. Akabenje kano dekabuso okugwawo kidiridde omugoba wa lukulana namba TV3 BDY ebadde edda ku lw'embalala okwagala okuyisa baasi ebadde edda mu kitundu kyekimu olwo n'atomera kamunye namba UBC 995 sebadde egenda e Kampala. Abeerabiddeko ng'akabenje kano kagwawo omusango bagutadde ku mugoba wa lukulana apapye okuyisa ng'ate mu maaso waliyo emmotoka endala olwo n'ayambalagana nayo bwenyi ku bwenyi n'agiwalula ku kolansi ebbanga eriwerako. Baasi bwetuuse wali neyaga wali kaserengeto neyagala eyise baasi kati mukuyisa baasi ate nga mukoona kwekusangayo kamunye ekikubasi omukulu mubaddemu abantu abaza abamu nga baddayo Kampala babadde bajja ku mukulu. Abadduukirize batutegeezezza nti kubafudde bategeddeko dereva wa taxi Kamanzi Buuba ne kondakita Kwesdeo ab'emateete kyokka abalala kibadde kizibu okubategeera olwa mmotoka okubasalako ebitundu ebimu. Emmotoka yonna yaweddewo neggwerawo ddala naye temuli n'omu bonna bagambe batimanyaawo. ono si Buuba, ono muvubuka w'okumutima abadde n'ono yabadde yazze okulaba gundi mutabani wa Musumba Nsamba. Kati weka baba tutte naye ono kwese sati eyiyo n'olumu. Ndagenda kudda omwana wange kweza mukwana gwange kweza omwana wange papa. Moloke weddewo yonna abantu bonna baweddewo. Kwesa alemeddemu mu mmoloka. Waliwo n'abongeddeko ng'oluguudo luno bwe luli olufunda ne balabula abagoba b'ebimotoka naddala ebinene okwewala okuluyisizaako. Abatulera badduka nnyo naye nga byo nekuba liseererako tebamanyi nti noba mooli n'oba ovuga mpola bakubira eŋŋombe n'oyagala okuva eri ate abakendeeza okufuuka ennyo. Liisa emmotoka bbiri n'ate baagala bagatteko n'ey'okusatu ate ng'erisa n'esadi waliyo amazzi ate nga kano kaserengete babeeri nga balinnyemu yadde. Kitegeerekese ng'abamu ku bafudde babadde bava ku mukolo ogwabadde mu kitundu kino ku wiikendi ewedde era nga basangiddwa n'ebifaananyi eby'omukolo ogwo. Ab'Enganda beeyiye ku ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Masaka okulaba oba bafuna emirambo gy'abantu baabwe ng'eno nayo gibadde miranga nakwaziirana. Omwana w'ennyama yakutuseeko omutwe omwana w'ennyama yavuddeko omutwe wali walabye kweza nga bamutema mu maama. Mu ddwaliro lino nayo abasawo babadde bakola butaweera okutaasa obulamu bw'abakwawonawo okubadde omugoba wa lukulana ko n'omukyalo omu awonyeewo mu mmotoka ya takisi. Akulira poliisi y'ebiduka mu Greater Masaka Godfrey Mwesigwa annyonnyodde nti akabenje kano kavudde ku mugoba wa lukulana ayisizza obubi okukomekkereza ng'atomeraganye n'owakamunye ebadde egenda e Kampala. Wateera abadde overtakinga baasi then kamunye badde basaidi ey'Embarara Road n'anoonya wagenda newabulana. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Mawulire ga nnaku nnyo okuva eruye bannaffe tubasaasidde nnyo olw'embeera batuuseko ate kkooti y'ensi yonna ewozesa abakalintalo eya International Criminal Court esalidde Dominic Ongwen eyali omuyekera wa Lord's Resistance Army ekulirwa Joseph Kony ekibonerezo kyakusibwa emyaka 25. The International Criminal Court is now in session. Kkooti y'ensi yonna yasingiso yali omuyekera wa Lord's Resistance Army Dominic Ongwen emisango 61 ku ntandikwa y'omwaka guno mu misango egy'enjawulo okuli egy'obutemu okaka abakyala akaboozi okutulugunya abantu n'okubawamba okubayingiza mu kibiina ekya Lord's Resistance Army kyali kikulemberwa Joseph Kony. Ono yakwatibwa mu mwaka gwa 2015 nga bamusalidde ekibonerezo ky'emyaka 25 abadde yakamala emyaka 10 mu kkomera. Ono era abadde yasaba kkooti abwe ekibonerezo kya myaka 10 gy'amaze mu nkomyo wadde nga abantu be yakolako ebikolobero bali baagala Ongwen asibwe mayisa ate ng'oludda oluwaabi lwasaba emyaka 2. Kkooti ng'ekubirizibwa omulamuzi Bertram Smith etegeeza nti bayinza kumusalira kibonerezo kya kusibwa mayisa kuba naye yawambibwa buwambibwa abayekera ba Kony nga si yali yeesaliddewo ku myaka 9 gy'alina. In light of the gravity of the crimes that you committed, the applicable mitigating and aggravating circumstances,
and your specific individual circumstances, the Chamber sentences you to a total period of imprisonment of 25 years as a joint sentence for the 61 crimes of which you were found guilty. Omulamuzi Batra amasaze emyaka 25 ng'agamba kino kye kibonezo ekisaliddwa abakooti ewosaba kalintalo. Ono era ategeeza nti kati ekisigadde kwe kulaba engeri y'okuliyiramu abantu abakosebwa n'okulaba baanaasibwa mu Uganda gye yaddiza emisango okukola ekibonerezo kino. A further step in this direction will commence immediately with the opening of the proceedings concerning reparations in favor of the victims of the crimes committed by Dominic Ongwen. Today, the Chamber has issued an order for submissions on reparation. The right of victims to reparations is also an essential part of the system of justice at this court. Wawula kitegeerekese nti kooti tennasalawo olwatandika kibonerezo kino kubanga ayinza okuba nga alina ekirowoozo ky'okujulira. Okusinziira ku mateeka ga kooti eno, ono alina ennaku 25 okuwaayo kujulira kwe bw'aba nga tabatidde na kibonerezo kimuweereddwa. Ongwen ye munnayuganda asoose okuvunaanibwa mu kooti eno era n'asingisibwa n'emisango kyokka nga wakyaliwo bannayuganda abalala nga Koni, kooti bwe yalagira bakwatibwe nabo basobole okuvunaanibwa. Nga kooti kijja esalira Ongwen ekibonerezo tuwayizaamu n'abantu b'eggulu abalooza ku bukambwe bwe. Omu ku boy Evelyn Amoni ono ategeeza nti ekibonerezo kye bamuwadde kitono nnyo. It is not fair, but it is no way to add anything or withdraw something from there because they already have their law. Ye Obalim Henry atambudde kilomita 14 okuva ekitugumu okujja okulinza ekibonerezo kiweereddwa Ongwen era n'ayogedde ku kibonerezo ekimusaliriddwa. But the most important thing in my view is the judicial precedent set by these sentences because these ones enable the future would-be war criminals to think twice before they can continue committing similar acts. The 25 years of the ruling that was meant, I was not contented. Lalam Stella ayawukanye ne banne bwe ategeezezza nti Ongwen yandibadde aweebwa ekisonyiwo. Anyone who wanted to go and do the atrocity should not pick any child from any country or in northern Uganda. I'm one person who is very passionate about children because if you don't help a child today, then you are breeding a very bad future tomorrow. Bannamateeka ba Ongwen baweredde okutuusa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno okuteekamu okujulira kwabwe. Joseph Magol ne Judith Nalugwa bakusakidde eggulu eno ku Lawukede TV1. Ebya Dominic Ongwen nga tubitadde ebbali yo famire y'omutembe ye yakubiddwa amasasi mu bitundu eby'omu paaka y'e Namayuba nga bamulanga okutwala essimu y'omugenzi. Dr. Cyprian Kizito Luwanga yali omusumba essaza ekkulu erya Kampala ekukuluma ku ngeri y'omuntu waabwe gye yattiddwamu. Abaakafa mu kikwekweto ekyakoleddwa bali babiri mu kiseera kino. Nga 16 omwezi ogwedira abazigu baluma amaka omugenzi Ssaabasomesa ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Luwanga yazalibwa ekyabakadde ne babba ebintu omwalina okusibya ku mukazi ebyaleka abantu bangi nga beewuunya engeri abazigu gye baluma amaka gye bazaala Ssaabasumba nga yakamala okuziikibwa okuva olwo poliisi yasigala erinnya abagayibwa okwenyigira mu bubbi buno akagere akawungezi k'eggulu abasirikale ba poliisi abali mu kunoonyereza nga batambulira mu motoka ekya drone basaze ku paaka ya Namayuba okusobola okufunza abagayibwa banga babba essimu ekyabakadde. Omwogezi wa poliisi mu kampuni ya Luko Yesigire alambuludde ku kyabavubuka bakubiddwa amasasi. Babadde bagenza okuba nti babaako omuntu gwe bakwata omusango ogwekuusa byaliwo omwezi oguwedde era nga balina abantu abamu baali bakwata nga be bali mu bbalaga abantu be bakolagana nabo. Mu bateeberezi wakabaddeko Ssemanda Ibrahim Buyingo Swaibu n'abaliranga wakati mu kavungano Swaibu yakubidde amasasi agamutiddewo awalala ne bukoona ebisago. Wabaddewo embeera etali ya bulijjo ekyavuddemu amasasi okufulumibwa mu mmundu z'abasirikale baffe bano era nga amasasi gakutte abantu babiri. Omu twategedde yasobodde okutuuka ku Divine Clinic yamaze n'afiira. Omulala poliisi yasobodde okujja nemutwala mu ddwaliro omulago naye tutegedde nti naye olunaku olwaleero amaze naye n'afa. Ab'enganda z'omugenzi bakedde okuggwanika emulago okufuna omulambo gw'omuntu waabwe nga bakulumye ku nfa ye ne ku ngeri abeokwerinda gye bakozesaamu emmundu. Tusaba obwenkanya obeerewo gavumenti yaffe ya Uganda kuba tufuga abaana bangi
bangi nnyo tebakuba kuttirawo bakube ku magulu basooka wabulaki bamukwata bano baawalidde omulambo ne gutwalibwa okuziikibwa nga abasirikale bano bakozesezza ebyanya ebisusse nga tekwabadde kwetaasa nga bwe balumiriza nti oluvannyuma lw'okubategeeza wabadde obulumbaganyo okuva eri abaami bano so bategeeza nti amasasi baagakulye lwekyo ebyo ebijjidde nga n'abatuuze emitindi y'emakini mu bukejezo ne balajana olw'okubuzibwawo kw'abatuuze baabwe nga beeyukusa ku nsonga y'okubibwa kw'essimu ya Ssaabasumba. Obwagudde mu kitundu kyaffe olwa basecurity okujja okukwata abaana basatu nga tumanyi ekyo kibakwasa nga tenaffe ebigambo tandise binoonya nga bakulemiddwa mu ssentebe kibuga Daniel biraliikirivu olw'okukwatibwa kw'abatuuze okulika ekyawusi n'abalala babiri nga bw'alambulula bawozesebwe basinga then basibwe kubanga bagukola naye ate batta obusi simanyi bamu waliwo amateeka gakkiriza okutta omuntu. Taata w'omuku yabuzibwawo Mukuto Godfrey asabye obeekanya okukwatibwa kw'omutabani we n'asaba wakiri atwalibwe mu mbuga z'amateeka. Yali mukomera bamutwe bamuteeke mu kooti tubuze nga tuva mu kooti buli ambuwayo n'abamu be bakutte babakuba amasasi ewa Kiseka bakulimu ku eyo abajja nga batwala abantu. Omu ku bo bamusanga n'essimu eyabbibwa mu maka ng'omugenzi Cyprian Kizitoranga olunaku olwo baalumbibwa era abantu abo tubadde tweyambisa okuba tukwata abantu abalala. Lugendo Crispo yakusakidde Gullion Rwabukede TV. Ko akakiiko ka Parliament akalondoola eddembe ly'obuntu akabadde kanoonyeza ku Brian Kirumira amanyiddwa nga Brian White owa Brian White Foundation ku nsonga z'okukabasanya abaana bawala kalagidde akwatibwe bunnambiro avunaanibwa olw'okusobya ku baana abatanneetuuka n'okukabasanya abaana bawala abaakulanga mu kibiina kye eky'obwannakyewa. Akakiiko ka Parliament ak'eddembe ly'obuntu okulagira okukwatibwa kwa Brian Kirumira amanyiddwa ennyo nga Brian White owa Brian White Foundation kabitaddemu alipoota yaako eyavudde mu kunoonyereza okwatwalibwa eri akakiiko kano mu mwaka gwa 2019 oluvannyuma lw'abawala basatu okwekubira omulanga mu mawulire nga Brian White bwe yabakabasanya. Okusinziira ku alipoota y'akakiiko kano abawala bano kwaliko Montekisha, Letisha Nabulime ow'emyaka 17, Vivian Mutanda ne Stella Nandawula. Komiti emaliriza atera ne Parliament nekkiriza ng'esazeewo nti Brian muntu muzi wa misango, he's a criminal, era ateekeddwa okwatibwa ne poliisi agende addemu emisango egy'okabasanya abaana ab'obuwala n'egyo defilement abaana abatanneetuuka. Ye Letisha Nabulime eyali ow'emyaka 17 mu kiseera ekyo akakiiko kagambye nti Brian Kirumira yamusobyako wabula nti newankubadde yaddukira ku poliisi okugitegeeza abapoliisi abaali ku nsonga eno baaweebwa ekyoja mu miro ne babivaako olw'ensonga nti Brian baamutwalanga nga mukungu. Twategeezebwa nti yali nga akuumibwa n'amagye aga section eya SFC. So byonna tusabye government eje ennyonnyole Parliament. Margaret Taka abulidde Parliament nti Brian White enfunda ezitamanyiddwa muwendo yakakkananga ku bawala bano n'abakabasanya kusa okubafunyisa embuto ez'olutatadde wabula oluvannyuma yabakakanga okuzijjamu ng'ayambibwako ab'ebyokwerinda abamukuumanga. Fula popatiye bwayagala gwe yebaka naye tolina gyogenda alopa yabagana okwogera n'abantu bamwe, tolina kwogera na maamawo, tolina kwogera na mikwano gyo, bagamba nga tuli mu nsi eri awo. Margaret Taka abulidde Parliament nti amawulire ge baafuna okuva mu bajulizi akakiiko kaategeezebwa nti poliisi y'e Kabalagala yafutyankanga ensonga z'okukabasanya abawala bano kubanga abasirikale ku poliisi eno nti baali banywanyi nnyo ba Brian White era nti enfunda zonna ze baagezangako okwekubira endulu eri poliisi baggulwangako misango gya bubbi. Ne minisita naye awaddeyo obweyamu okuba nti agenda kuleeta report eri Parliament ku security eyali nga ekuuma
Brian White. Akakiiko kano kasabye Ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okothochola akwate era akangavule eyali akulira poliisi y'e Kabalagala mu kiseera ekyo ebikolwa bino we byabeererawo olw'obuli bw'enguzi n'okufutyankanga eddembe ly'abawala abeekubiranga omulanga eri poliisi eno ne batayambibwa. It's so very difficult sometimes when you go to report these cases at the police, you find them they are asking for some money. Now this Brian has controlled the Uganda police, has even controlled other big officials to the extent that he tells Ugandans that he's a State House agent and the State House does not come out even to refute that man is not a State House agent. Omuwala Stella Nandawula eyeekubira omulanga eri bannamawulire akakiiko kabuulidde Paalamenti nti tamanyiddwako gy'ali olwawa amawulire n'addayo mu maka ga Brian White era tebaddamu kumulaba. Ave gy'ali kuba kati tetumanyi kijja kuba kya nnaku nnyo olumu okukeera ku makya nga batugamba nti Stella yafudde nga tetumanyi we yafiiridde. Madam Speaker, even the entire institution of the police with counter-terrorism, commandos who can do this and that cannot arrest this man. And he's there going scot-free. Speaker Rebecca Alitwala Kadaga agambye nti eggwanga lino lyewuunyisa nti abazzi b'emisango ate be baweebwa obukuumi ne beeyongera okugiza ate nga tewali abakuba ku mukono. It's really interesting in this country how criminals get access to very important places and thereby get benefits. We don't know how many criminals actually are escorted around this country. Many criminals are escorted by security agencies. Bright Lwamirama, Minisita omubeezi w'ebyobulimi ku lwa gavumenti agambye nti waakutegeeza Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Jeje Odongo olunaku olw'enkya agende mu Paalamenti annyonnyole ku Brian White ono ali mu kuvumaganya gavumenti bw'ati. Nobody should use that protection to commit crime. And I want to be on record of this House that even the Right Honourable Speaker with her security, she cannot use it to commit crime and get away with it. Obedi Lutale ne Rachel Nakasi bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Mwebale nnyo bannaffe Bukedde olunaku olw'enkya bw'ati bwafaananye alimu amawulire mangi jjukira nti ali ku nnusu lukumi lwokka kyokka ng'era osigala oli mumanyi. Mulimu amawulire mangi era nga bongedde okunnyonnyola ku takisi eyatuze abantu 14 wuuno omukazi atabudde obufumbo bwa Bill Gates ekifaananyi kye muno mwekiri so nga abantu babiri batiddwa mu paaka nabizo ensonga mwezi Katikkiro asinkanye abataka ne bannalinnya so nga abayizi abasinye ey'okubiri baddayo Sabbiiti ejja n'amawulire amala mangi agali mu katabo ka Bukedde keera okegulire ofuuke mumanyi kali ku nnusu 10 yokka katuumule tugenda kudda n'amalala nsobaawo. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Sweetie Fit Pants tukuletedde Sweet Gold Day.